So je baleko. Kale sebo nawe je baleka. Mulayo manya ani ono. Manya gange bampita Katebunga. Ndi mu music industry nga ndi muyimbi wa kadonkamu. Abasinga obungi bamanyidde ku luyimba lwa Enganda Teziyamba lwe nayimba na omukulu Fred Sebare. Kolabo gye twakola naye kwe basinga okuntegerera. Yesebo. Oluyimba lugenda lutya? Oluyimba olwo lugenda Fred Sebale yalinga asaba obuyambi nagamba mama Nalumansi wasuza otya ebiruma. Ye ate yasuza atya omwana. Nze nange nasuze ntudde ndowooza bwe tutambula. Yeah. Kwegamba abantu twawuliranga bagamba omugagga Katebunga erinnya lye basinga eryatambula ennyo ne likyankalanya Kampala. Tubadde tulaba tuliimu nnyo kiki wadde wabulirawo? Ebiseera ebisinga sibesinga mu Uganda mbeera nnyo ku byeyo olw'ensonga ezimu oba ezitali ndala nti music wa Uganda ebiseera ebisinga bw'obanga g'otunuulidde yekka nga tolinayo kirala ky'osobola kukola kizibu nnyo okubeezaawo famire n'ebeera mu mbeera gye waali agadde ebeeremu. For example nganze omusajja omuzadde alina famire biki naali agadde famire yange okubeera obulungi. Kyandeetera okubeera nga sibesinga nnyo music nnyo dipa mbeerako ko mu byeyo singa kubeera London. Yeah. Tugambe London nayo gy'obeera obeera oyimbamu. Nedda. Okuyimba wakusuula. Okuyimba okwo sikuvangamu nti nakuviiramu ddala kubanga okuyimba omuntu buli lw'oliyimbako oluyimba lwonna bubanga bulwadde. Obulwadde kizibu okukukwata ne bagamba nti obulwadde bukukutte bukuvuddemu ne weerabira ekirwadde ky'obadde olwala. Nze ku lwange nzekka ng'omuyimbi ng'eyayimbako nembeerako mu music industry nafuna obwagazi mu music naye saagutwala nnyo nga mulimu. Sigutwala nga mulimu nze nakitwala nga ekintu ekinsanyusa. Kinsanyusa nnyo mulamu bwange nze okuyimba kwe kusinga music yambeererawo nnyo mu bizibu byange era ebiseera ebisinga bwe nfuna ebizibu music gwe nteekako n'ensobola okukkakkana. Nga tunyumya ku lugendo lw'okugenda e Bulaaya. Olwo ogenda otya e Bulaaya? Nze e Bulaaya eyo nagendayo ndina famire gye nsobola okwogerako nti ye famire mwenva. Amanya gange amatuufu bampita Lukongwa Sharif. Okuleka liri erya Katebunga lye basinga okumanya. Amanya gange amatuufu gennyini gentambulirako bampita Lukongwa Sharif. Naye okusingira ddala eyantwala e Bulaaya yali mukulu Godfrey Lukongwa Binayisa ye yantwala e London. Era ye yampa obusobozi n'okufunayo obutuuzi oba okubeerayo. By the way, mukuziika nga tetwakulabako. Sebo naliyo, mukuziika naliyo bulambalamba nnyo era nga yakafa okufa kwe kwansanga ndi South Africa n'ennyonyi nejja ne mukuziika naliyo sebo. Yes. For example era abamu abasinga bamanyi nti Godfrey Lukongwa Binayisa ye taata wange naye si as father nzalira ddala. Tata wange ku bantu abankwatiddeko babambeereddewo ye yanteeka ku level gye ndiko n'okubeera nga si depending nnyo mu bya music nga bw'olidde nti si byendimu mbeera nnyo e Bulaaya ne mu bifo ebirala ebyo ebifo byonna ebiri mu mawanga g'ebweru ye yantwalayo kuba nagenda yakufandinga nga sente nnyo kyesinza kugamba kuba nze siri musajja nti nalina capacity eyinza okukyusa obwongo bwange okubuteeka ku level gye buliko. Yaliwo ku lwange era n'abamu ku bantu abasigalawo mu nsi ze yantwalamu be basobola okumbeererawo era bambayita nga baganda bange ate nga bazungu abamu ne mbayita nga bataata bange. Kuba Godfrey Lukongwa Binayisa yaliko Queen Advisor mu England oba mu bwakabaka bw'Abangereza. Kati abantu abamu abali mu bwakabaka be abasobolanga okundaba nakati bakyantegeera. Kakati akapeera kenyinza obbawaamu kaluyimba olwasinga okunteeka mu olwasinga okukola hit mu Uganda. Oluyimba olwayitambula bwe lutinze pati yange yali egamba nti Sebale ng'olabye n'ebizibu ebikuyuganya nnyo bityo olwo olumba engeri gye luzeemu lukumalamu amaanyi era okubonyabonya omukazi ne lukujjako omanye ab'okumizigo emingi egyo gye muliko baloga. Nze kyenva nebaza Mukama eyampa n'amaka gange. Sirowooza nti ennyumba z'ekikopi ezo nzisuulako banga bwe lutyo lutambula. Mbadde nnyo nga siri mu bya kuyimba n'oluyimba olwo mbadde siluteekako nnyo mutima naye nga bwe lutyo lutambula.
twali tuyimba ne Fred Sebale olabye n'ebizibu ebikuyuganya nnyo bityo olumba engeri gye luzeemu lukumalamu amaanyi okitegedde kati lwe luyimba olwasinga okuleeta abantu ne bammanya era by the way ngenda kwebaza yali 2009 oluyimba olwakola hit 2009 lwe twalufulumiza ne Fred Sebale naye nga lwaliwo okoko emabega naye nga twaluddamu nga tuli naye ne tulukola video ne tulukuba ne lutunda nnyo era lwatunda nnyo ne musize ebweru ennyinyi kuba natuukanga ne ku airports zezimu nga for example natuuka ku airports nga ngenze London ng'abantu bonna n'abazungu baali balumanyi ne ngenda mu America ne mbeera Amsterdam ng'abantu bonna bwe ntuuka ku airports ezo bantegeera ngenda okulaba nga sibulayo muntu amanyi kati lwatunda nnyo lwatutunda music wa Uganda mu kadongo kamu tugambe okusuulawo music nti talina kye yakwongerako nnyo kiryawo okusingira ddala nti music yanteeka nnyo mu bantu okummanya nti namanyika nnyo mu bantu naye si kunteekawo mu byanfuna nze ebyanfuna ebyange nga woyira nti katebbunga biki for example n'okubeera nti nsobola okuvuga ku motoka ey'ebbeeyi biki mbeerawo oba okubeera mu maka g'ebbeeyi ebyo tebyava mu music ebyo byava mu different business batugamba wagenda Bulaaya kola bwa busawo Buganda ekyo kigenda kunsesa nnyo kubanga ekinsesa nti mu bazungu tebafokasinga nnyo ku bya busawo Buganda era kizibu nnyo engeri gy'oyinza okumatiza omuzungu nti waliwo obusawo Buganda n'abukkiriza nti omuntu asobola okukozesa endagu n'abeera n'asituka oba n'emufeebya n'emussa kati obusawo Buganda bwo mu Bulaaya tebuliyo ate bano ababyenjeza bagamba nti wagenda bweru kukola busawo Buganda tovola mukoma waneeno ne mujooga e Kampala okay nze ne bwe nalinga ndi mu music industry sayingiramu nga sirina sente ne bw'obeera nga obuuziza abamu ku bayimbi for example nga Masias Walukaga Fred Sebale n'abalala bonna abagwa mu kategori y'ennyimba bwe zityo bantegeera sajja mu music nga sirina sente nayingira music era ne bw'olaba oluyimba lwange bagamba nti omugagga katebbunga teba mbeera bbunga amaka gange gabeera bbunga n'amalala gabeera kajansi nina amaka ga mirundi ebiri kati kizibu nnyo okugamba nti olina amaka nga opangisa omuntu yenna nga apangisa okay naye ayinza okugayita amaka naye nze siri mu maka ga bupangisa kajansi manyiddwa ng'omutuuze n'ebbunga manyiddwa ng'omutuuze kati sigamba nti nayingira mu business ya music n'endyoka nvaamu n'engenda nenoonya sente nayingiramu nga nzirina yes waki banno bano bemwayimba nabo mu kadongo kamu tewavaayo bakwata ku mukono kubanga nabo basituka watulengera Sebale asiba akaaba kyengenda okunyumiza ku Sebale nti asiba akaaba naye si kukaaba nti mwavu Sebale alinamu era amaka galina ekajansi wali erweza tapangisa alina maka gage alina compound nene poloti nene esobola n'okuba nti ekifo Sebale kyalimu kati essaawa eno obanga okola ku kijajinga sente zaakyo ezikijyamu kiringa mu miliyoni 5 kati taba naye mwavu bagamba kyeyasigaza naye asiba asabiriza yuli tumulengera mu byabufuzi agenze nomwenaalemu basaze eddiiro bikiwe bati ebyo ebintu ebikwatagana n'ebyobufuzi nga NRM people power n'ebirala byonna ngenda gamba nti bannabyabufuzi abasinga oluusi banoonyayo muwogo abamu bagenda kunoonya muwogo for example ngenda kugamba nga ku NRM kuba nze ndi muntu asobola okukkiriza mu byobufuzi byonna ebizzeewo NRM bisinga bagisinga bagimanyi nti pate ngagga era buli muntu yenna ayina n'essaawa eno newobeera gwe ne bakuyita ne bakugamba nti jangu mu NRM oba omanyi nti ogenda kutikkula nsawo ya ssente okitegedde kati olina okugenda kati buli yenna alina akawenda akagenda mu NRM nga bamuyise nga bw'olaba Ronald Mayinja muganda wange teyagendayo nti ajagala eyo pate naye yagendayo lwa byanfuna gwe kyakuyisa kitya ng'owulidde nti agenze mu NRM asaze eddiiro avudde mu people power okay for example nganze muyimbi munne kyampisa bubi nnyo okusinziira ku bintu Mayinja byazayimba nayimba nti ani agula ensi kuba tugitunda naye olwokuba nti era yali mu batunzi kuba naye yali atunda
yagamba ni agula ensi kuba tugitunda naye yali ali mu batuzi ng'atunda kati ng'era Kiteesa yaleeta ekiteeso n'agamba nti ensi engeri gyeri ennene tugitunde mu bubajjo kati yatundako akake kati era siyinza mu breminga nnyo kuba yatundako akake era nanyonyola nti naye bwe tumala okutunda gye tulaga teri amanyiyo kati yanamanya gyakola ki kati nga gwe mukwano gwe nnyo waddamu n'oyogerako naye saafuna chance kwogerako na Mayinja era bintu ebisinga yabyogerera nga bwe nabiraba mu mawulire n'atandika okubeera nga ayiga okunywa sigala gwe simanyi ekika kyakyo sadda mufuna chance kwogera naye kuba nategeera nti yako ka video nako kakuyisa katya okulaba nga Mayinja yali anywamuke bali Mayinja yali ye muntu ali straight nga era bw'ayogera ekigambo akituukiriza naye wano mu bintu bino ebize bibeerawo tuyinza okugamba nti omuntu oyinza okubeera naye ebbanga ddene naye n'abeerayo ekimugwako n'ava mu mbeera ye ey'obuntu nolowooza nti oba yakikoze ng'ategeera naye nga yakikoze takolaki tategeera kuba Mayinja si yayinza okunywa sigala oyo yali tasobola munywa singa yali yekka nga taliikooko kirala kimutwala era ekyokunywa nti n'atandika okulaga ensi nti asobola okunywa enjaga nti oba anywa enjaye kyandeetera okugamba nti alabika nabiri ebyokugenda mu bibiina ebirala neyeyanjula bw'ati n'adde eno nedowooza nti alabika alina bambi ekimutawaanya ekyetaaga okuba nti eiza bamujjanjaba adde mu mbeera ze nga gwe legendary mu kadongo kamu yes okusinziira kino kitegeeza ki okuba nga olaba abayimbi bettanidde nnyo ebyobufuzi golooza ki ekiri awo abayimbi bano okwetanira ebyobufuzi okusingira ddala baasooka ne babeera nnyo ne bannabyabufuzi abaali batutuukirira mu myuziki waffe nga batwetaaga otukozesa ng'okubayimbirako mu kumanyiragana okwo omuntu bw'omala omumanyiira osobola otegeera bw'atwala ebintu oba enkola gy'akolamu emirimu gyo kitegedde kati enkola y'emirimu eno gye twalaba nti abayimbi bano okuyingirira ebyobufuzi balaba nti ebyobufuzi birina ekibibulamu ate ngenda kugamba nti ekintu ekisingira ddala okuba nti tekinyoomolwa muyimbi omuntu omuyimbi ategeera nnyo kye ngenda okugamba nti omuyimbi ategeera nnyo nze njagala oddire mu nnabyabufuzi gwe musinga okuwaana mu Uganda omugamba ayiyeyo oluyimba olwo lukole hiti nga lusobola okunyumira abantu miliyoni ezi era kati omuyimbi asobola okuyimba oluyimba lumu ne lubeera nga lusobola okunyumira abantu miliyoni nga 3 ku miliyoni 45 ze tulina miliyoni 3 zonna ne zibeera nga ziwagidde oluyimba olwo ekitegedde kati ekintu omuntu asobola okuyiiya ekintu ekinyumira abantu miliyoni 3 abamugezi kuba ne pate gye tugamba nti eri ku byobufuzi nga NRM tesobola kujjayo kintu kinyumira bantu bawagizi miliyoni ameka 3 naye kati omuyimbi asobola okujjayo ekigambo kimu ne kinyumira abantu miliyoni 3 oba 3.5 baana netugamba nti Kazibwe Kapo ayimbye oluyimba nti emundu bagize kugombolola nega kati essaawa eno oluyimba lwa Kazibwe Kapo lo yayimba kuba Kazibwe Kapo mukwano gwange emundu bagize kugombola ani atalumanyi mu nsi nga balumanyi ne bogenda mu nsi z'e Bulaaya mu Amerika n'ensi ezisigadde ezitulira n'abazungu baluwuliriza ne batamanya kikyagamba naye nga bawulira nti omuntu ono alina ekintu ekyamakulu kyakola ki kyayogera nga gwe nga bwe abantu abayimbi banno era bakimanyi nti oli omugagga Kato ebbunga obayambi otya okubanga nabo basurvivinga mu mbeera eno y'obwavu okuba nga bakabakaba kyenyinza okugamba abantu bonna nti okay nze sina busobozi buyinza basitula bonna kuba kategori oba abayimbi bonna bangi mu Uganda ate abayimbi bonna buli muyimbi yenna ne bwaba nga yatandise leero okuyimba mba nina bwe muyita kuba abayimbi tulinga ba Luganda buli ayimba oluyimba lwonna ne luvaayo ne tugamba Eddie Kenzo Musuuza Chameleone ani bonna nze bwe ndaba ekituuse ku muyimbi abanga muganda wange kati toyina ngeri obusobozi obusitula abayimbi bateeka ku level gye yabalisaanye okubeerako erina kuba gavumenti yokka yalina okuvaayo negamba nti abayimbi katubakolere kino singa gavumenti evaayo netaasa abayimbi egenda kubateeka ku mutindo gwetaagisa naye omuntu as me individual sisobola kusitula bayimbi bonna kubateeka ku kyenjagala babeere
okusinziiranga mwe mubeere ebweru nga otugambye obeera Bulaaya. Yes, wobadde olaba mawulire ekigwegwe olaba industry noga kino nga kyankwatako nnyo. Ekintu ekyasinga okunkwatako mu industry y'abayimbi Bobi Wine kuyingira byabufuzi, ate bw'ayingira ebyobufuzi n'abiyingira nga asaagasaaga ne bijja bibeera nga byava mu kusaaga nefuuka nga hit gye tunagamba nti ehitinze, kuba okumanya nti eno hit y'ebyobufuzi ekutteyo teri mu gavumenti ya Uganda yokka, yasukka okubeera nga Uganda yekitunuulidde, naye nebeera nga kitunuuliddwa worldwide. Omuyimbi yali ayimba ebintu ebiri loko kuba teyayimbanga mu luzungu, nafuuka okubanga n'omuntu atamanyi luzungu ng'omuchina atuuka okujja okwagala okubuuza nti Bobi Wine yaani. Ekyo kiba kitadde levo y'abayimbi ku gundi ndala nnyo, era twava ku abantu bwe baali batulowooleza n'okutunyoomolola nga kuba bakolanga ekintu kino nnyo agala boona omudongo, abatuyita nabadongo batuyita nga abatategeera. Kati essaawa eno yajjayo ekifaananyi ky'omuyimbi ekituufu nti omuyimbi ategeera. Yes, kyenyinza okwogerako. Yes, Ebbaale yakubiddeko akasimu nga tetulabagende wakomyewo ddi? Nze okomawo wano mu Uganda nakomawo ng'ennaku z'omwezi 27 December lwe natuuka mu Uganda. Nembeeramu lwakuba nti mbadde bize nga bumanyi ebya Christmas n'okwasaganya ensonga zange endala ze nalina okukwasaganya kuba wemba siriiwo wabeerawo ebyononese. Kati nalina okumaliriza ebintu ebyo, era kyova olaba nti olwaleero nvuddeyo nga nfunye obudde obumala nzije njogereko mu public. Yes, oba wakomyewo kulonda? Actually saakomyewo nnyo kulonda kuba n'okulonda kwennyini sigenda kulonda ng'omuntu kuba ebintu endagamuntu njirina, naye waliwo registra y'abalonzi nti omulonzi alina okuregistaringa bwati ne bwati bye saayitamu. Kati okulonda mba sigenda kulonda. Abantu bakusuubiremu ki mu maaso awo? Abantu awo mu maaso nina ebintu bye mbayigiriza nga music omusenenkerevu agenda okumalawo, naye njagala mufulumya after okulonda. Nina music w'okulonda gwe ntegekedde abaagala ennyimba zange. By the way, nze ngenda kwanjula bwenti nti abantu abaagala ennyimba zange mbaagala nnyo olw'okuba nti bazaagala, naye nti saagala gitwala nnyo nga bw'olaba omuntu bw'agamba nti ekintu kino mukyagale. Saagala gufula abayimbi abamu bagamba nti gwe mulimo gwaffe mutuleke twegazaanye naffe tutegeke ebivulu kiki. Era okyogedde bulungi n'ogamba abayimbi abamu, naye siri mu kategori y'abo abagufuula omulimu. Nze ebyange by'ennyimba binyumira nze azimi ng'omuntu ayagala wuliriza tayagala bireke. Yes, era nze bwe nnyimba oluyimba situteekako limit nti nina okuyimba oluyimba nti lwa dakiika 5 olw'okuba nti abantu bwe bawuliriza dakiika 5 bakoowa. Nze nnyimba oluyimba lubeera nga luwanvu nga lulinga olwakafeero. For example, susaawo eno ninawo ennyimba eziriwo naye nga mpanvu ziyita mu dakiika zirimu mu dakiika nga 7 6. Kati akitwala nga business ajja gamba nti omuntu tajja kusobola kumalayo bigambo bino biwuliriza, naye nze oba obimazeeyo oba tobimazeeyo bweba bikunyumidde bimaleeyo, bw'oba olyalinga bibi bireke. Simple as that. Okusinziira nga olaba ennyimba za kakati abaana bayimba ennyimba za dakiika 3 ate nga mwayimbanga dakiika nga 6 10. Okusinziira nga gwe olaba music kikyolaba enjawulo erimu wakati w'ono music wammwe ne w'abana abavubuka abapya? Nze ngenda kugamba bwenti nti abavubuka abapya era bonna okujja okuyimba bayigira ku bali abakadde be basangawo. Sijerega nti bo tebamanyi kuyimba, bamanyi okuyimba. Era nange bino ebyeddakiika 3 biraba byempulira bimu binkwatako nempulira nga nnyumiddwa. Ekitegedde, naye bo bakikola as business, ate nze sikikola nga business. Kati waliwo enjawulo ya business n'oli akikola okunyumirwa, kati nze nkikola okunyumirwa. Yes, sir. Mu nnyimba zonna z'owulidde mu zino ez'abavubuka buyimba kiro wawulidde n'ogamba bannaayi ate bano abaana ate bayonooneka nnyo? Waliwo oluyimba luli lumu olwankwatako nempulira nga lwali lwa Mary Butter
n'omuvubuka omulala gwe siyinza kumanya linnya lye naye yali ayimba ng'agamba jjayo nteekeyo n'akuba ekintu ng'agamba mbu jjayo nteekeyo kati kyankwatako nnyo ne ngamba nti producer yabadde akola ekintu kino teyasoose tunulamu kyayogera era kuba kati ffe bwe tuba tuyimba ennyimba kati for example ng'ennyimba z'akadonkamu bwe tuba tuli music oyo bannyazaala baffe babeerawo abako emikwano n'abaana baffe be tuzaala bonna bawuliriza ekintu ekyo ne bawuliriza message gye twali tuweereza ng'omuntu oweereza message teriimu byabuwemu naye kanyumagingo olina omwana wo ng'ali mu myaka nga 15 najja nawulira oluyimba lw'oyimba ng'oyimba nti jjayo nteekeyo embooko ebintu ebigwa mu kategore golowooza oyo omwana w'emyaka 15 ng'ali ku university oba ng'ali mu senior 6 aba ayinza kujajinga atya oluyimbo bagamba ebyo byabakadde kuno mulembe abavubuka we bakyo bagamba anti wuliriza omuntu yenna atasobola kugoberera bya mukadde we awunzika abuze bw'oba tosobola kugoberera taatawo bye yagamba kati for example ffe bitutukako ebisinga oyinza okubulaba ekintu ne kikutuukako mu bulamu bw'ensi eno kati nga ffe ebizibu bye tusanze e Bulaaya bikutuukako naye nga kitaawo yakugamba n'akugamba nti nkubuulire nti ekintu kino na kino tokikolanga ne weesanga nga kikutuuseeko wa eyo mu nsi gy'obadde noga taata wange yaŋŋamba kati omuntu yenna atasobola kuwuliriza kya mukulu we oba kya kitaawe tasobola kusurvivinga era ne music ono omulaba omuntu yenna atasobodde kugendera mu bya taata we kyova olaba Eddie Kenzo for example ng'omuyimbi Eddie Kenzo kuba Eddie Kenzo musuuza ya mukwano gwange nayimbako naye nabeerako naye nakolako naye ebintu bingi byenkozeeko naye Eddie Kenzo naye ngenda kugamba nti Eddie Kenzo muyimbi nnyo olw'ensonga emu oba ebbiri yakkiriza nti abakulu abaasookawo bamusinga kyova olaba nti n'ennyimba ezimu nga za Hamani Basudde zamunyumira era nakkiriza okuzikola ki ng'aziddamu tosobola kudda mu kintu kitaakunyumira kati abo abaana bonna bajjira mu mutindo gwe gumu gwe twalimu akitegedde yesewo naye taata kati ennaku zino bakuba ennyimba ne lukuba mwezi gumu olusi wiiki emu ne bazzaako olulala ogoloza kiki ekiremesezza anti bava ku mutindo buli lwotakuuma kintu kubeera mutindo okutambulira ku mutindo gwakyo for example ngenda kugamba nti oluyimba lweyogeddeko nti eŋŋanda teziyamba abantu lwe basinga okutegeera nti lwe lwatuleeta mu foomu naye nga si lwe luyimba lwe nayimba lwokka nina ennyimba nnyingi zenyimba naye ennyimba sirina nnyingi nnyo nina ennyimba 11 nze ennyimba ze naakayimbako azimi ziri nnyimba 11 ze naakayimbako nga ziri recorded naye eziri video ziri nnyimba 3 ze naakakolako video waliwo oluyimba olwa tugende ku poliisi era twalikola collab ne Fred Sebale tugende ku poliisi sijja genda ku poliisi twali tuyimba ka byataka netugamba nga tulaga engeri amataka gye gabbibwamu biki nze gye nalindaga kati nga Sebala ngamba nti tugende ku poliisi tuwabire omubbi w'ettaka nze ne ngamba sigenda genda ku poliisi omubbi w'ettaka nja mulamuza Jambiya nga ngamba nti ekyo kimenya justice kimenya mateeka mu gavumenti yaffe twali tulaga enkolagana ya poliisi n'omuntu nga twetaaga poliisi esobola okukwatagana n'omuntu wa bulijjo okusobola okukuuma emirembe mu nsi yaffe era oluyimba olwo abasinga obungi balumanyi kyemmanyi nti naawe oyinza okulwanga waluwulirako batugamba olina ne charity organization z'olina muno bituufu weziri naye olw'okuba nti nali nafunamu obuzibu zaali zaddamuko wansi naye right now nga bwenkomyewo zigenda building wabupya ngenda zisitula okuziteeka ku level zikola biki ebyo for example nyamba nnyo ku baana abatalina busobozi ne tubateekamu okubalaga ekintu ekituufu kye balina okutambuliramu oba ng'emirimu obutasobola kubeera nga bafokasinga nnyo kubba kola ki tubajjamu emize egyo ngaffe abantu abakuze obadde luli nga tetunaba kutuuka waawo obadde okyamenyera ku nnyimba gwe zobadde Bulaaya n'ogamba bannaye njagala kuddayo obadde okyazimenyeramu ennyimba ezo tusooke n'ezikunyumidde muzina ez'abavubuka abapya bano abazze abatayimbye eddakiika 8 mu ddakiika 10 ennyimba ezisinza okunyumira bukyanga mbula mu Uganda nga siriimu abantu abasinza okuba music ne banyumira mulimu Rema Namakula
ne mubeeramu Eddie Kenzo nakolamu ne mubeeramu omubanda wa Kabaka ne wesimwogera erinnya abasinga bamanyi omubanda wa Kabaka oyo abaddewo nnyo Kasukali Keeko n'ebirala ebikwata bwe bityo bigenze biteeka music wa Uganda ku mutindo. Yesebo ate kati ezo njagala omenyero ngambe zina agundi ne gundi njagala oterezeemu kkooti oli mulungi naye wano ne wana wagaana kakati ekizibu ekiri watuvoola nnyo ffe nga ffe abantu abakulu. Yes kati ekizibu ekiri music wa Uganda ono bwe nzija mu public nenjogera ku bayimbi abaze bakola ensobi mu kuyimba kwabwe bajja kulowooza nti mbatira obuwagizi mwebali naye nalyagadde nga sijja kiteeka mu public naye mu public waliwo enjawulo amazima ng'oli face to face n'okukyogera mu public kubanga kino ekintu kyenjogera kigenda nsi yonna. Kati abantu n'abatamanyi music bajja tandika okujajinga music w'oyo omuntu gwenkoonyeeko ate nga bano abantu bonna benkoonako abayimbi abafulufiga n'abalala bagwa mu kategori ba Bebe Cool abo bonna baganda baffe lwakuba nti tubeera ffe nekituyingiramu naye ng'ebyobufuzi tubitadde ebbali ffenna tuli mu kintu eki kimu fulufiga Baby Wine Bebe Cool Mayinja ffenna tuli mu kintu kimu okitegedde tuli muntu omu. Kati abantu abawamu tekyali yetaze kugenda nga oteeka muno ku social media n'omulaga nti mukyamu wano sijja babremingira ku social media nalyagadde okuba meetinga one on one nga mbalaga ensobi gye bakola music. Yesewo tusubireyo kubanga okusinziira kati nga woolengera embeera eriwo mu ggwanga nti abantu ebivulu tebikyaliwo abantu bakyayimba nti kinaakomyawo industry ya Uganda okubanga nayo y'amaanyi. Ekyo tekigenda kukomyawo industry ya Uganda kuba y'amaanyi. Ekiyinza okuteeka industry ya Uganda oba industry ya music okuba nga eri y'amaanyi gavumenti kuvaayo n'eraga nti abayimbi bantu kuba gavumenti yaffe ng'eya Uganda yatusuula nnyo. Bw'otunuulira gavumenti za ensi ezisigadde zonna njagala otandikire ku nsi ez'emirirano nga Kenya ne Rwanda n'ezisigadde tewali gavumenti mu nsi zonna esudde ekitone ky'abayimbi nga Uganda. Gavumenti ya Uganda yalekerera nnyo abayimbi era gavumenti ya Uganda teyatwala bayimbi nga bantu era y'ensonga lwaki abayimbi beerwanako ne bava mu by'okuyimba ne bayingira ki ebyobufuzi. Singa gavumenti ya Uganda ya building omutindo gw'abayimbi neguleka nga gulina amaanyi gaago tewali muntu yayirumbaganya byabufuzi. Naye bano balabidde banoonyereza okusembayo nga babadde mu music ne basanga nti ekitusudde gavumenti kyova olaba nti abayimbi beeyingidde ki ebyobufuzi. Yes nga tumaliriza bigambo biki byo abannayuganda bali eyo? Bannayuganda bali eyo ngenda bagumya abasinga bannayuganda mufunye ebizibu bingi okufiirwako abantu bammwe nga abantu abasinga bafudde ng'ekibatta byabufuzi n'ebimu ebyabavubuka abaana bato abalina okugasa ensi yaffe tebannaba kuweerera baana baabwe tebannaba kuzaala bafiiridde mu bintu ebyobufuzi bino ebitonotono. Ngenda gumya bannayuganda ne bagamba nti mugume mu mbeera yonna eriwo buli kintu kibeerako limiti yakyo oba kibeerako we kiggweera na kino ino ttaamuzi yakyo oba bino ebigenze mu maaso nga si birungi tulina bisabira n'okwebeereramu nabyo bijja kuggwa. Naye sibawagira kugenda mu maaso na kulwanagana okuba omuntu muno omukyawe muno omufule mulabewo olw'ensonga y'ebyobufuzi. Saagala mubeere nga muli mwawukana mu nsonga ezo kuba ffenna tuli ba Luganda tuli bannayuganda. Akatalekeka abantu baakulaba ne bagamba yaleka muganda wa Benon Kibuuka. Abantu abasinga bampita muganda wa Benon Kibuuka naye nga tetuli ba Luganda. Just Benon Kibuuka mukama wange. Mukama wange mu bintu bya kuba abadde waggulu nnyo mu bintu ebikwatagana ne music n'abeera mu bintu ebyagundi ebyemizannyo kati kyenva mutwalanga mukama wange ate n'ebirala mumanyi nga omuntu ow'ekitiibwa ennyo. Yes naye nga tetuli ba Luganda tetubeerangako ba Luganda nze mumanyi bwe ntyo.